You are cleaning? This is the cleaning? No, I Look, even the office, when I called him now, he said Boss akubye kadama emiggo egisigaddewo ne gikwata ettaka. Vidiyo ngikuleetera maaso eyo ate n'omulala ayisizaamu boss w'eggaali oluvannyuma lw'okulwawo okumusasula ssente ze. Obisapootinga oba nedda kozesa comment section tuwendowooza naye nga byonna mbikuleetedde maaso awo. Wasiibye taasiza otya gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyinga notification bell obenga notified when take a video empya. Ate no munne kadama munnaffe ye bamuggyeko essimu bamutulugunya tebakyamwa ssimu kampani tekyayamba so munne tambuza video asobole okufuna obuyambi naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala nyongera bakubiriza jana airport pick up mbakubiriza mujje tambule ffenna ku bbeeyi layisi ate nga mwenna abaana bakoma ku lunaku olwokuna tulina discount ogenda mu park ogenda ku Mityana road jangu tutambule ffenna mukwano tulina discount ate n'ekirala nyongera bakizuza tulina free wifi tulina n'ebyokulya tukola surprise ne delivery mujje tutambule ffenna mujje mupagire baddiya mwena abaana bakoma mujje mbukinge mu budde mikwano katweyongereyo ate olabe engeri boss gyayisizaamu omwana bulijjo tulowooza nti babina ebintu byaggwayo oba byakendera kuba emyaka egiwedde ebintu bino byali too much byali so serious byali too much ng'abaana batoloka nnyo naye ennaku zino abaana bakendeza mutoloka lwakuba nti emirimu mitono mu kitolo si kiki abaana bakendeza mu mutoloka nga tulowooza nti baboosi bakendezaamu ku neeyisa tulowooza ne kampani zaaterezaamu naye ati bizzeemu buto nyongera okusabira abasola bannange oba bakadaama bannange Katonda abagumye abongera obukuumi abagondeza abantu abo kuba si bangu naye wadde Look, even the office, when I called him now, he said that he will scream on you and he will beat you tomorrow. And I told him, I don't want you anymore. He said he will scream on you and give you back here. I said, no, I don't want her back. Because there is a contact, you understand? I am talking to you, you look at me. When I talk to you, you look at me and you be polite. You be polite or abakadaama bannange nyongera okujjukiza tokkirizanga boss wo kabeere mwana we kabeera ani ku kyeyo gy'oli tokkirizanga boss wo okwegezaamu okukuba kalubeere luyi kagubeere muggo kakubeere kuwandulira malusu tokikkirizanga fuba okulaba nga naawe ojjeyo amaanyi go tolwana naye fuba okulaba nga naye weerwanako ng'omuntu ebbanga lyonna gy'okoma okukkiriza boosi okuyisaamu oba okutuuzaako oluyini bwe luba lumu bwe luti aba agenda kukuba ebbanga lyonna ly'ogenda okumala ewuwe abagenda kukuba ebbanga lyonna ly'ogenda okumala awo mu kiyumba so tokkirizanga mukama wo kabeere mwana we kabeere ani okuyisaamu oluyi oba okugezaako kukuba fuba okulaba nga jjukira nti abawalabu nabo ebiseera ebisinga batya aba housemaid batya aba house managers ebbanga gyakoma okuba nga amulaga obukambwe bwe nabo babatya naye bw'onoogonda ne bamala gakuba bwe batyo n'omwana omuto agenda kujjaku bagenda kuwanduliranga amalusu bagenda kufuulanga kasasiro bagenda kufuulanga ekitagasa fuba okulaba nga weerwanako bw'aba aleeta oluyi lukwate mukambwe yogera mu lulimi lwo ne bw'obeera mu kamera yogera mu lulimi lwo tomukuba naye fuba okulaba ng'ogaadinga nga weegaadinga ne bw'obeera mu kamera kati ono ye yavuddeyo n'abanja ssente ze bw'ati alina kye yavuddeko era waliwo asobola omukwata mbunaamusiba olw'okuba yabanjiza ssente ze sooka omulabe okutoloka si ye solution ekirala before okutoloka sooka otunulire vidiyo ndi mukozi nsemeriire kulya ninyenda emitwalo yange kiyenda tinkwenda oniera ebyomumana nkosa n'omurambo gw'empunu tinkwenda kumanyira mbumbu 600 bus anuno banovuga speed fridge yawo gisiba tinkomba 400 ezange nizenda nongara office tinkwe kumanyia kalyo msino gwa nyoko chaka kusana emboro etasazira ninyenda sente zange tinkwenda kumanyira ngumanyosa zire mtwaro kaga no bisara anuno banovuga speed nyoko nkugamba ntikinu kisala wakuba banovuga speed tinkore mirimo yayo nangimara mahera uyo chaka kusana omurambo gwemeri tinkwa kumanyira nyenda sente zange 300 bus ekitiki mtere bukiri 300 bus aka kanu akakununka
Yadde ebigambo ebimu sibitegedde naye abamanyi olulimi olwo musobola okutyambako mu comment section naye nze kyensinza okutegeera mu point enkulu abadde abanja ssente ze takutte muggo naye Omuwarabu jjukira ebiseera ebisinga gy'okuma omukwasa ekisa gy'okuma omukwasa empisa zino empisa ze tuva nazo e Uganda bamanyira tebakola ky'oyagala ku poliisi tebagenda muyombesa mbuno lwaki wakoze bwoti ne bwoti lwansonga yabadde abanja ssente ze alina right okubanja ssente ze Omuwarabu akozesa takusaasira so naye woba obanja akasente ko tosaasira kasita obeera nga tokubye totuusizaako omuntu yenna bulabe ebiseera ebisinga gy'okuma okubeera soft nawe gye bakoma okukumanyiira n'okujooga abasinga bawa option y'okutoloka naye before okutoloka sooka otunulire vidiyo eno. Nze nga nakajja Buwarabu banteeka mu nnyumba yali ya floor 3. Ennyumba eyo yali nene ng'erina amadiira 3 ate nga budiiro lirina balukoni ate nga balukoni nene ng'erina ebisenge ebinga binene oteekeko n'okoza amamotoka 4 buli Friday. Bino bye twegumyagumya bakadaama tetujja kukola. Nasooka neegumya engamba nja kukola naye ekiseera kyatuuka n'entendewaleba gw'omugongo gunnuma ng'emirimu mingi sikyasobola nengamba mukama wange sikyasobola kukola nzayo ku ofiisi. Mukama wange yanziramu zino statement oba oyagala nkuze ku ofiisi sasula ssente zange zenakugula. Nembuza mukama wange ate ssente mmeka nga zitebabiŋŋambangako ti nno mutugula. Yaŋŋamba nakugula ssente zange nnyingi oba oyagala nkuzeeyo zisasule. Nemubuuza emmeka naŋŋamba ezo ssente oziweza olina okunkolera omwaka mulamba nga sikusasula nga neesasula. Nagwawo ekigo kati nze mbagamba nti nakaba nakuuwa sikyo kyentegeeza. Omugongo gunnuma nga sikyasobola n'okuyimirira essaawa ezisukka emu nga n'okoza ebintu mmanyi oleeta entebe n'engiteekawo neewanirire naye nga nakyo nkikola mu bubba naye ng'Omuwarabu ali biza ngamba muwe ssente zeyangula alyoka nzizeeyo. We namulemerako nankwata nangaba ewa mukwano gwe yanjumya. Omanyi olunaku lumu mu lunaku lwennyininyini lwe yangabiramu nakola emirimu nga naakagendebwa oyo mukwano gwo bwe nti nga n'erinnya lyange tanaba nakulimanya. Ensawo yange yaŋŋamba ngiteeka ebweru n'engireka ebweru nankwasizaawo ebikola. Mukwano gwe nga mukambwe nga ŋŋamba here I don't babysit nga kyekigambo kyaŋŋamba naye nga nkaaba. Naŋŋamba I don't babysit era nankwasizaawo ebikola nentandika we nali naakatuuka bwe nti nantwala mu ddiiro eri erisookera ddala nendigogola we nali nakamala oligogola naŋŋamba nkuute entebe nenzikuuta eryo eddiiro limu nantwala mu ddiiro eryokubiri ndi wa mukwano gwe nalyo nendigogola nenkuuta n'entebe zaayo. Jjukira olunaku lwe bandeese oyo omukyala wanzijja ewuwe angabe wa mukwano gwe kuva ku makya sina kinnaalidde kati essaawa ziwerawo ssaawa 8 mukwano gwe nga yampa breakfast gwali mugati gwa zaata. Ebyo byonna nga sinabimanya simanyi embeera yayo etambula etta ebyokulya bye balya kati nga ndowooza mmanyiwo kyakulya kimu kyayi. Bampa zaata nga akaawa zaata nga alumira. Omanyi okunywa kyayi instead of kulya ne joyi naye nga olya kyayi ng'olinga nga afiiriddwa. Nali nnyanya kyayi nga ngamba lwakuteeka mu kyenda kyange lubuto nti kubanga kuva ku makya sinaba kulya wala nkola bukozi kanywe naye nga nkaaba naye namunywa nkaaba nga zaata akaawa nga zaata alumira kyova olaba zaata yantama mama guli omugati nga gukaawa guli omugati nga gulumira nagulya nkaaba. We nali naakamala gw'omukazi ampapya omukazi mukambwe ayagala nakunkuba wabula nga ngamba ekintu kimu I don't babysit. We nali naakamala bwenti okubirya nga kusaawa 8 awo ne bantwala mu ffumbiro
olwo ebyo byonna nno mbikola mu lunaku lumu lwe bakandeeta nensooka njoza ebintu eri family bonna bali waka ndowooza bonna obufumbo bwagaana kati bonna nga bazaalira waka abaana bakuze gomanye family nga buli omu ali waka ne maama waali nenjoza ebintu mbana akamala okwoza ebintu bweti omwana we najja nabiwunyamu nawagamba tebitukudde omukazi nalingamba biddemu banange nakaaba banayinza bwe mbagamba nti nakaaba nesikana ngaekyokachoka kyenasigaza kati ebyo byonna nno mbikola mu lunaku lumu kati essaawa obudde butambuddeyo ssaawa 6 ne balyoka bampa lanchi banange ne balyoka bampa mansaafu sibimanyi ebyo byonna wabula kati ndiwo okulya kukusa lubuto ebyo byonna nga sibitegeera bulungi to cut the story short kati ekisala kyatuuka enkeera ku makya yajja kubanga yansuzana mu ddiro ku kapeti nampaako okwebikanga katini ku kapeti wansi kati amakya gakeera yanzuukusa ssaawa ndooza zaali 12 nanzuukusa nengenda nentandika okulongoosa ekiyungu kye nangamba nongosa amakaba dda budde buwungeeremu kati budde buwungerawo buti nantwala waggulu mu kisenge kyenongoosa endabirwamu ne bampanika eyo waggulu ku kizimbe endabirwamu ziri zaali nkyafu ndooza nze nazirongoosa nakubutya nga bazimba ennyumba yaabwe naye neewanika saafaayo kati mu kwewanika eyo gye nalengerera ekibira ngenda okulaba ku lusozi lwabwe kubanga baali tebanzikiriza fuluma kuba wenjukira olunaku lonna lwe nazze nali busy nga nkola saasobola kufuluma yadde n'okunaba saanaaba era nangamba neebaka mu wegeri bwetyo kati enkeera olwantwala eri waggulu ku kizimbe kye nongoose endabirwamu we nalengerera vyo y'ekibira nga bo bali mu kikko naye nga ku lusozi lwabwe kuliko ekibira mu kibira omwo nendabamu omuti omuwanvu kati jjukira ndi bweru kubanga obantwala ebweru yantwala waggulu ku flow kati nangamba nyimirire ebweru kantuka eddinisa nongoose eddinisa kati awo nerengerera ekibira okitegeera osobola olaba neiba kudu yonnaye kati awo nerengerera ekibira mu kibira omwo nendabamu omuti omuwanvu nenfuna mind egamba ngenda kubaddukako ngende mu kibira omwo gye mba neekweka mpalampa omuti ogwo mbeereeyo kati mmaliriza ebyo byonna okumaza olongosa endabirwamu bangamba nongoose ebweru nenjera ebwe bane nga wakyafu nengera nenjera ebweru mukwera ebweru bangamba nfulumye zibaali kati awo mu sizoni eyo y'okufulumya zibaali wenagambira kati essaawa yaabwe kyomeka jjukira bonna mbalise mu nnyumba beebase kati nfulumya bwe nti kasasiro tewali aliwo manyi tewali aliwo ntuka kasasiro maga nsuno kasasiro ekyomeke ngenda okulaba ku geeti ate ndabaku omukadde antambuliddeko nengamba ate ono omukadde avaawa kitegeere so nengamba ate ono omukadde avaawa osa omukadde nangamba ngamba oggolya sira kasasiro mpiteko okitegeera so nenzira munda nengamba kati awo obulamu oba bufa bufe nenziga nga nebya nonze sibitegera bulungi neza mundera nga nkaaba kwa kati nali mmanyi kati nawe amwe free ready wenatwaliye kwa sasiro omukadde oba yavaawa nange samanya omukadde yavaawa nannemesa okutoloka nenzira munda kyobola bulunaku olwaleero kakayimba kentaddeyo ti nebaza mukama makulu gogadde banange singa natoloka singa ndiwa oyo omukadde yamuleeta naye ndooza teyamanya lwaki yajja era oyo omukadde ye yantaasa nze obutatoloka nali ngenda toloka kundukira mu kiro kati we baamanya nti kati ndabika njagala batolokako ne baggalawo geeti zonna ne batandika oziteekako kufulu era enkeera omukazi nankwata nanzizaayo buli omukazi eyangula naye kati navaayo ndi wano ekitiibwa kyanka
So gwe nayo na planning okutoloka, think twice. Sooka olowooze olagawa. Sooka olowooze ku bulamu bwo. Abaana babarepinga ebweru eyo tewakyali mirimu gyabeeranga oluli nga baana bakatandika okutoloka ku regime ya Doniasia nga bakatandika okutolosa abaana biki naye kati emirimu gyakendera abaana babeera bezeeyo nga mpulira mbu beetunda bwetunzi biki emirimu gituuka ne giggwayo so nga tonaba kutoloka think twice. Ekirala mwekwate nnyo Katonda baddiya, mwekwate nnyo Katonda mubeere nnyo basaba. Ebiseera ebisinga abaana ne bagenda ku byo bayiga okusaba, n'abadde tasaba Uganda bwagenda ku kyeyo ayiga okusaba kuba ku kyeyo akimanya nti Katonda gwe nnina yekka. N'abadde yeeraguza akimanya nti mbirese eri nti eno gye ndiyo ku lwa Katonda. So mwekwate nnyo Katonda muyige okusaba ajja bateramu obwangu ajja bagondeza. Wali abaana bosanga ekyumba ne kisooka ne kimukaluubirira naye olw'okusaba ennyo Katonda n'amusaasira ne kimala ne kigonda ku lasti. So saba Katonda abongere obukuumi. Ayongere obbagondeza abantu abo. Era ninyongera obbajjukiza nti saa mujje mumpagire baswiiti, saa mujje mumpagire baddiya, mujje mubuukinge mwenna ng'obudde bukyali. Tojja kwejjusa services zaffe ennungi, tuteesa wojja ku WhatsApp, tuteesa tuba tusobola kulemererwa. Jana airport bika bw'ate tukanisa president delivery tuzuula n'omwagalwawo. Nje tuzuule abaagalwa bammwe. Tubakolera surprise ne delivery gwe naagala okudeliveringera ebintu okuguliza ebintu byonna tubikolako ate nga nyongera okujjukiza okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okubaza mwenna abala video yange to the end ne mulaba obulawo nga temubuskipinze mikwano ndi musimuza Katonda bye bye musinga okwagala. Kati tukomyewo mu video eddako.